The Newsroom, where untold story is revealed. Omulimu gwange omukulu gwentaka kesiira gwa kukwata Museveni ku nkoona kumujja mu ntebe eyo tugituulemu ate tugikoleremu ebikulu. Ssebo ne bannyabo tutambule nga tugenda maaso tetudda mabega. Byonna ebibaddewo disappointment zetulabye tuzikozese nga kyakuyiga okugenda maaso. Manyi nti bangi bandyagadde nnyo tusika okutuza emabega. Omuntu gwe tulwana naye amaze emyaka gigenda 40 mu buyinza. Nze nali mwana muto wa myaka 4 Museveni we yawambira ensi yaffe. Mwongedde ku buwanga obujjudde muno ewaffe Kanoni Mutondola wajjudde bafu. Paka kati abantu baba balima ne batema amagumba g'abantu. Bantu baffe abo beewaayo omulembe guno okusobola okubeera obulungi. Ne guno omulembe okubeera obulungi nagwo kwennyini guyina okusalawo kitwagala kugenda mu maaso tutya. His Excellence Bobi Wine, the ghetto gladiator, agenze maaso n'okubanga ate yakyankalanya butambala bw'agenze maaso n'okubeera nga yeetaba ku mukolo gwa omubaka amanyikiddwako obulungi nga akulira oba Deputy President wa National Unity Platform waneeno mu Buganda Region Muhammad Mwanga Kivumbi bw'abadde ku mukolo ogw'okwebaza. Bobi Wine ategeezezza n'agamba bannange tuli bantu Baganda era nka bino kankozesa omukisa guno nga ndi mu Buganda tutegeeze obwakabaka nti tetubwinaako ttabu era n'ayongera okukikkaatiriza nti omulimu omukulu gwakwasiza Mwanga Kivumbi gwe gw'okulaba ng'ekibiina kya National Unity Platform akigatta ate ku Buganda butereevu. Okusinziira ku bigambo bino nga bwe bibadde mu ngeri emu Kyagulanyi agenze mu maaso n'okuba nga ategeeza nti tebalina kakwate konna ku musajja mukulu amanyikiddwa nga General Muhoozi kabeere kitaawe General Museveni. Ono nno avuddeyo n'ayogera ku mbeera Kano Kizza Besigye egyalimu ate era n'ebirala bingi byengenze mu maaso n'okuleetera nkusaana obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu video sooka ogimpera like bw'ogiwa like ojjaba ogiwadde muliro ogugitamuza okutuuka ku buli ssekinnoomu mu ngeri eyo yennyini ate nkusaba gwatana subscribinga nga gwe mulundi gwo Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kusosola ba video zaffe soko subscribing tusobola okubeera nga ate tutambula ffenna awo wennyini nzikiriza ngene maaso n'okuba nga nkuwa video eno nga Kyagulanyi annyonnyola engeri Kano Kizza Besigye yayisibwamu na butiya bwali ey'omukomera. Museveni yagenze n'akwata Dr. Besigye n'amusiba mu komera mu bumenyi bw'amateeka bamukwatidde na Kenya. Naye olunaku lwa leero ate Museveni akozesa abo abatambulira mu kifaananyi kyaffe okulaga nti ogwo musango gwa Kyagulanyi lwaki Museveni akwata abantu. Tulina abaana Ssaabaziro ne twogerera bangi babakwata mu biseera bya kalulu myaka 4 myaka 5 bali mu kkooti y'amagye eyakasembayo okufeesinga okunyigirizibwa okwo ye Dr. Kizza Besigye. Naye omuntu yennyini asiba abantu baffe ate nga asasula abo abapoozinga nga bali ku ludda olumuvuganya. Bo kennyini bamanyi nti Museveni yakutta abantu baffe mu bumenyi bw'amateeka n'abatwala mu kkooti y'amagye. Naye ne bamakinga sure batambuza mawulire oyo Kyagulanyi asirisa abaana b'abandi oyo yattisa abaana b'abandi. Bakuba okumakinga sure bandowoozesa nti nkola musango okuwakanya Museveni kuba abaana abo babasiba lwakuwakanya Museveni. Nina message eri abo bonna abapoozinga nga bali mu struggle. Don't pretend to forget that the oppressor is General Museveni. Temwefuula abatamanyi nti omuntu anyigiriza abantu baffe ye General Museveni. Sinze nasiba abaana baffe Museveni yabasiba. Munagatteko Museveni mukwate ejjeeke.
His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza n'agamba nti ffe tetulina kakwate konna ku General Museveni ne famire ye Kaabe mutabani we Muhoozi, era n'agamba nti ye mumwesige mubamukwase. Ebigambo bya Kyagulanyi njagala obiwulirize bulungi. Mukwano tetumwinako nkolagana naye n'ekitabani kye nakyo tetubonga nakyo. Tulina ennugu yaffe tuluma, tulina ennugu ku lw'ettaka lyaffe, tulina ennugu otubbako ebiseera byaffe eby'obuvubuka, tulina ennugu okutubonyaabonyaza baganda baffe ne bakojja baffe abasiraamu, tulina ennugu okutwavuwaza. Museveni so sebo tukwasa ekitundu kino ekirimu amaziga, ekirimu okubonaabona naye ekirimu essuubi, ekirimu obuwagizi, era nga tukukirizamu tegenda tukulembera bulungi nnyo. Ova mu bantu abanyigirizibwa abasiraamu abo, oli musajja musiraamu, tumanyi nti olina imaani, oli imaani kaali, twagala obakakase nti abasiraamu bagezi ate abasiraamu balina lo. Twagala okusaba okulembera ekitundu kino ekya Buganda n'omutima ogwa Ssekabaka Muteesa omubereberye n'owokubiri. Wano mu Buganda bakabaka baffe tebasosolanga, ffe Abaganda tetusosola. Tumanyiddwa ffe tusinga okwaniriza abantu, ffe tusinga okwagala abantu, ffe tusinga okusembeza abantu. Tobalaba batwagala mu nsi yonna. Era okwagala okwo okuli e Buganda nze kwentambulira n'ogenda e Busoga nga bakwagala bwagaza ofuuka weewaayo. Kakati nno mu ngeri y'emu Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza nti ng'abavubuka tulina genda mu maaso n'okubeera nga tukoowa okubeera nti tugenda mu maaso n'okuba nga tufugibwa mu nfuga eya mukoseza mubwa oba, era n'ategeeza nti ng'abavubuka tulina okubeera ng'ate twerwanako koffeka naffeka. Ebigambo bya Kyagulanyi bino bina tubiwulirize. Ne banyabo ffena twamala koowa bangi kumwe naddala abavubuka. Honorable Aisha Kabanda babuzza nga siraba awanika mukono asuka emyaka 4. Abasuka emyaka 4 muli wano. Gaba tebawera na 10. Kitegeeza nti ensi nto. Okumala ebbanga ddene baganda bange baafuba nnyo okulaba nti babajja ku mulamwa, nti ensonga ezibakwatako bazibajjako. TV zaffe wano mu Uganda ekimansulo kya ttunzi nnyo okusinga ensonga ezigasa eggwanga. Tebaliwo tosobola kwebuuza, bandi beebuuza lwaki okutamira mu Uganda kwa layisi naye ng'okusoma kwa bbeeyi. Ku nnusu 5 osobola okutamira, ne bw'onoonya ssemateeka oba constitution eri mu lulimi lwo kizibu okugisanga. Eyo nno y'ensonga lwaki ne mu masomero bajjawo amasomo nga political education. So nze ndi musanyufu nti abasinga ku mmwe mubuuse ate ne mukifuula fashionable, ne mukifuula kya mulembe okubeera ng'omanye ebikwata ku nsi yo. Emboozi n'ekyuka ku stage ya boda neva ku Arsenal ne Man U nedda ku ani yayogedde ki mu parliamenti. Mu ngeri y'emu Robert Kyagulanyi Ssentamu atukuutidde okubeera obumu n'obutalwanagana ne banna struggle obutalwanagana na bannaabwe kw'oteeka n'ebirala ebiringa ebyo. Nkusaba owuliriza speech ya Bobi Wine eno ate oba oliawo binnyonnyoke. Munagatteko Museveni mukwate ejjeeko. Museveni bagezaako okozesa waliwo ekigambo mu luzungu bakiyita diversion. Kubajja ku mulamwa wakiri mumale wiiki nga mulwanagana mwekka, wakiri mumale omwezi nga mulwanagana mwekka, yenge nali mu kunyaga ggwanga. So njagala okubasaba tubeere n'entandikwa empya. Amawulire agatatunda struggle temugatunda. Omuntu yenna ayagala okubamalira obudde temumuwa budde. Tulina bannaffe bangi nnyo nga twalinga nabo. Naye olunaku lwa leero oluvannyuma lw'obbagula kati balabe baffe okusinga bwe bali balabe ba Museveni. Bwe bakwata akazindaalo ebitundu 9 babimala bavumirira ffe abalwanyisa Museveni.
kubanga kyekibasasuza ekyo. Mbasaba temubawa budde kubanga bwe mutabawa budde byonna bye boogera tebijja kukola mulamwa. Mufokasinge omulabe wammwe ye Museveni, baganda bange omulabe wammwe ye Museveni. Njogera bino ebigambo kubanga njogera n'abantu abasinga okuba affected, abasinga wano muli baganda, abalala muli bakatuliki. Naye abaana baali banubiya ne ba Edibutu abaali ekitalya baavayo ne baŋŋamba abaana abaali basinze okusibwa ekitalya baali 90% baana bawano, ate abasinga nga basiraamu. BTN Media Beyond the Newsroom. Omuyimbi King Saha manyikidwa obulungi ekivulu kye kigenda maaso n'okubeera nga ate ekikwaja bukwakku, era nga munnamawulire waffe gyali ku ssiini agenda maaso n'okuba nga atuweereza live ebiriyo bye tugenda okubeera nga ate ebikulu mu byo tubikuwa mu mawulire nga wano ge tukuwa, kugamba bugambi nti tokwata kalimiko wooli gwe mukutu omutuufu ow'okujjayo ensonga live to streaming okuva wali eri elugogo ku Cricket Oval. Era King Saha wenjogerera kakano ali ku stage session yeringa eyokubiri kubanga alabiseeko ddayi misana ku ssaawa 7 nga ali ku stage. Ebisingawo byonna tubirindirire mugaddako. Nkusaba video gimpere like, sharing irako ne muno agere maaso n'okuba nga ate yagifuna. Tusinkane banywanyi. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.